Welcome to the show basebole banyabo abatambula naffe wano ku mikutu gyaffe gino Megaton Media omunete kusura live. Bazere Megaton gemanya andine the beautiful Julie Potential. Yes. Motoka avuga nene. Julie, you have money? I don't have. Yes, you have money. I still have. How can you drive such money. a car? Really? A big car. You small, you drive a big car. Wabade ku mukolo gwa Shalom waliwo ne mwana gwe waliwo yatusanze mu parking natugamba mwe munonya cheno mu parking. Ani yakusaze nakugamba ebiga ngatamegwa yogerako no ngamanyi neye muri amanyi sisa nga bamanyi oli wa bigere naye ovuga emmotoka ennene babulire ati abagamba Julie wano ojo mwepikidde nga oyinamu just lwakuba nti ebintu ebimu si buli kaseera tulina biteeka mu kamera buno tulageko no olaba the devil is in the details buliwo bwo expanding details devil ali awo buli bwolaga obulamu bwo buli obwaddala nti nina kino bebe emitima emibi stani ali awo buli kimu many people abantu abamu naddala ku social media kuno baku pressing ambuna yagale exposing ebyokola byoyina omwana gwoyina waliwo n'abalowooza musina mwana Leila ati ofaana kati olaba ebbina sibu nalabye gundi wano Brenda Miles yazaala naye munene nagenza otuna mu comment section nga people complaining pana nze kuba kuzaala ngenda gejja bwe ndikansooka embireke nigwe wazaala nosigala ng'oli potya neda ekiri bwe kiti after kuzaala buli omu alina hormones okay after kuzaala buli muntu kimuwa buli muntu okuzaala kumuwa body yokusinzira bwa responding kati Brenda Miles enzo okuba alinamu fats ate naffe abatono tugejjamu kati nze after kuzaala nagejjamu nateekako koka bwe bunene buno bw'oliko kati ate nze mmaze emyaka 5 miramba nga nazaala nze mbadde mmanyi ate bwe bunene bw'oliko no I was so small before wali luti nali mutono nnyo naye bwe namala okuzaala ate nemteekako ka weight kati omanyi Yvonne Nakankaka yani yali mu kasefko namulabye ng'ebbere ebbere lyo direka ebbere lyo lyawaggulu lyali kuva ddala ali bwe lityo yes naye yateekako ko ka weight yazaala okuzaala yes kati omwana wali kali mu 1 year yafuna omusajja agamba mbu mwana wuwe bwe yagenda oveewo nga luli buto naye omuwala agamba omwana alina taata we naye ebyo tetubigendamu naye after kuzaala yateekako ka weight era n'abantu abamu ne bagenda ne mugamba tubuulireko ye yakuwadde weight gain biki n'abako balangira wale weight gain bikola ebimu bikola ebimu tebikola abamu bagatta bugasi waliwo abatabula evvu erikola litya nakugamba nnyo eryo ogenda okulaba busiriminga busirimi naye nga bingi nnyo betugenda obeera nga twogereko n'oku lwaleero mskats yavuddeyo bw'oba otambuddeko n'ensi nnungi ne tweteekako amaanyi mangi mu nsi ennungi tekibalansinga twevuga sipiidi fe abannayuganda ngaffe kyobaze one thing kyenjagala ku Bobby is awa abantu hope abanga pasita w'abantu kubanga gavumenti tefunye engeri gyennyonnyola birungi bya nsi eno abagivuma basinga ebirungi bye bakoze ninge n'ensi muyambye nnyo mu bulamu buno remember abadde amaze ebbanga nga ye ekimugira muto kyayogera era yavaayo kaawo n'agamba nti alina ebyama bya Bobi Wine ne bamubuuza ebyama bye ebiriwa yali mukambwe nnyo ku Bobi Wine aze abeera nnyo mu ntalo tuli mu wiiki ndowooza ya Mukenenya era celebrations kyagenda mu maaso yavaayo n'aba nga atubuulira engeri gye yafunamu obulwadde kyekyamuleetera obulwadde abantu bazze akolagana nabo tebamuyambye naye ng'avuddeyo n'aba nga yeebaza Bobi Wine agamba nti amubeereddewo nnyo mu mbeera yonna era nga azizaamu abantu bano abalwadde tugenda beera nga tutuna ku bulamu bweffe tali bulungi awo tugenda beera nga tuyitawo n'ensonga ddala nnyingi nnyo tugenda beera nga tuzoogera ku gasi tuulakkalira tufune ddala information so kubuze ku bantu thereafter tukulukute information waaliwa mugamba mutya abali ku Megatron Media ate ne tutegusulwa live nze Julie Potential tubeerawo buli lunaku akantu kano tukabawe buli lunaku tujja kabawa abo balaba mbeera ndaba bagamba moze leero oyo neŋŋamba waliwo neyaŋŋamba mbasasula
Nkola ki? Ngoza sola aba commenting. Nawe nalabyawo ne ŋŋamba ye ng'ate bakisusiza. Naye nga tubatumiddeko mu ngeri enjawulo amwe bali kutwagala ffe bwe tulokubeera nga tukola kikusanyusizza commentinga oba onyiize commentinga twevumi anti mbayitamu ne twevuma bondisa amagundi nga nange nkulisa amagundi tuyombamu ate nga tetubeeraawo nga otegedde ate abantu abamu betuleeta tubaleeta bawendowooza zaabwe teziba zaffe noso ogamba nange nsobola obyogera nina omukyala gwe nasanga ewa Shalom ku gundi ya Shalom bamuyita Nakate awadde zonna yazeewadde omusimeeya anti munyiivu omusimeeya yafunyeyo wadde omusimeeya yagamba mbwene y'abakyala omuntu abaddeyo nnyo ku bakyala bawadde Zubeida kati naye bandimuwadde ey'abasajja Equity for Men teyali ya MC Meya yali ya gundi ono eyali ku babani Nurudini Ntege yagibba atya kati MC Meya mukojja Nurudini Ntege yali ali yabigambo ebintu mbadde manyiza abimanyi Meya yabba gundi ekyo kyetamuweeseza gundi ali nabigamba Shalom nabigamba Shalom namulemesezza okufuna awaani namulemesezza nze bange mbu babadde babintaddemu zina tesagala ate nga bampa yaki Shalom wabadde ompa yaki nakoze eki zabadde za mikwano Shalom yabadde awa bakozi nze nakoze eki anti yabadde bamukwano gy'abaakoze nze sinnakola yes kuba Kasuku bwafuna kiriya Ntambi wafuna kiriya Shalom wafuna Zubeida Emboozi mukati bakoze era ffe tukyajja rising TikTok oba female ne Jaden bamuwadde Jaden nalabye mugundi nominees za Shira Price mwabadde mu Shira Price ne Modo Music Modo yani ali awo muvubuka naye bagamba mbu alinga bakazi ingana egwe lwaki mutankula entalo embosi ntalo sitawo naye emboozi ezo tubaleke bamanye ebintu byabwe mwese sibitegeera ebintu bya TikTok sibitegeera ntegeera wano ndi direct ku kantu abantu betuweereza balalamu naye nga congratulations zigenda musajja wange Shalom analabita amali Junior ate yebyamunyiziza shout out to you Shalom Junior just awulira busungu ate nga naye waddembe kubanga Junior ategeke Junior babadde mu bintu bino Shalom yakajja kyekimunyiiza nti Shalom yakajja ayina obwongo bungi obulowooza mu speed kikyotegeeza omusagadde tebalowooza ati Junior alowooza ki Junior se omusajja wange alowooleza ddala nadda Junior just that yagadde kuwa nsonga ye nga munyiivu ensonga yo tematalinga ensonga yo Junior tusigale nnyo ku nfa ya muzeeyi kubanga olina relevance awo naye kakati bino ebyokubeera nti mikwano Junior wali okipinze mukwano ki which friend have you ever kept nabeerawo nagamba nti bannange ndi mukwano gwa Junior emyaka bwe giti oba bamulyamu olukwe Junior abeera nnyo kuwafunira watafunira alaba nga tewaliwo makulu naye nga sente ze z'abatabuleera ati okitegeera tasobola keepinga ki mukwano olaba ne Kasuku eyakera ku makyanga bodaboda ekuggyemu amannyo n'akuleetera kanayini eza yaleeta kanayini yagamba yamuleetera keefu si mujjiramu ddala manyi omulado ga yali tategeera Kasuku yaleeta keefu si kugiramu ddala ali yamuleetera n'amannya amazungu n'amuwa n'akasente yaleeta amannyo sente yamuwa naye teyaleeta ku mannyo anti awo aba amuwadde kugula zaali za kumulabirira Aji Yasini bagambe yamugulira amannyo si Kasuku yaleeta nkoko emuggyemu naye yamuwayo n'essente yamuwayo n'essente Kasuku era nze Kasuku naye Junior yabadde munyiivu Junior yabadde munyiivu mutuufu yali akoze eki ne kibeera successful Junior yali akoze eki kiki publicly ne kibeera successful Junior sebo wakoze ebintu ngaki akoze ebintu mwana muto naye omulaba azimba ennyumba matiri buna nsi byangu tubireke kubanga Junior alina nyumba ya mugaga amazima gali nti ati Junior musajja wa amazima nedda siwolereza amazima ga Katonda mu ggulu Junior ennyumba ye ngimanyi yaggwa ate ennyumba nnungi eriko n'ekikomera ne geti kyengera
njimanyi naginambuza era omwana junior waddala yagula wawi naye era kale newabeera wakitawe waba wawi kale nange muzimbe wa taata wange kati nawe zimbe wa taata junior mukongratulatinga asuula wuwe yeeyagala era omulaba alina embwaye yeeyagala akola biki naye obuzibu bwe nafunye kivulu kya musajja kukyogerako ekivulu ky'omusajja yabadde akireka kuba nalaba Shalom ng'agira ng'alwana n'ekivulu ekyo ndaba agatta wano nakubira kola kino omakya kitegeeza okugatheringa abantu tebakuŋŋanzika kuba abantu babaddewo abantu kubanga buli muntu ajjonkera Shalom yabadde ayagala kulaba nga tewali muntu okitegeera naye Shalom kimulaga nti yabadde ayina abantu ate kati ekifuula Shalom ow'enjawulo Shalom Lofit Shalom aba akwagala abatakwagala ate era agenda obutakwagala ng'olina ensonga meya baneereeta mpa akatebe nedda nina kyenjagala yayombye mu tebamuwadde awaadi kyale esinga okukola obubi wano mu Uganda mu Megatron omuyaye teyamuwadde yadde kale nomini omusiru yatadde bitu bye tubadde twogerako wano nengamba n'atakuwa wadde wakiri yandikuladde mu gundi Shalom yakoze awaadi mu bakyala bakyalibo bawangamu mwali meya ne meya n'owoyera ne Shalom yeewadde nnyo za awaadi saakitegedde ati bibye namwe mutegeke mwewe meya wetegeke wewe togenda kulemera ku awaadi za muno muteri yakuwadde gwe wali omuwadde tolina kye wategese wali tolina kye wawaddeyo walidde emmere wakoze eki walidde yange obadde owaada muliro ate olina akatambi akalaga nti nayogera Mega meyogola mbuto. Shalom by the way ebyaddala bakyalibo bawanga. Ne junior yabadde munyivu. No mutuufu mukko. Atya. Ndakwanti si kyali wa ndoza wa Shalom. Si kyali. Ne kati fabadde beyita bakyalibo kituleka wa. Teyaba waddemu. Afa twafunye wadde. Wadde. Izo chafu ate zebayina we bantaddeko wadde. Wali kyadde kinyiwa. Shalom yabadde Mustafa. Mustafa yafunye gundi. Shalom yabadde wa bakyalibo abokukida abaddala. Yawadde Mustafa nawa Jaden nawa Caroline Maka nawa Zubeda nawa Kasuku nawa Franka neze yangamba yamuwadde neze mukati se kafunda neze yangambi Abdumulasi yamuwadde yaki mukwano gwe mukadonga yawadde bakyalibe kati gwe kyejaga otegeere Megatron toli kyaliwe nange siri kyali nze Shalom yankubira nangamba Megatron kubanze yamwaba Asha. Kati mbitibya. Nanga ulira nanga togwana yade kiti kyawo. Ate yakinze bampa nakoze eki. Kale nze yandintadde. Nwanirira bakyala nwanirira bambi. Gwensonga yaki yabadde inokuwa. Waba yawadde Zubede yabakyala. Nawe yandikwadde yabaki. Eyaba naye bakingambye wano mbwabadde tugigwana. Ekibina wabba kibono yangambye. Angambye ekibina wabba kiba ku Nurudini era gundi yo Nurudini yagirina bwe kibina bu Nurudini gundi yagirina awadi bw'obutafuna bagiwadde Nurudini nannyini kibiina mugokola palapasa oli eno ngojeko kibiina naye ani alwanirira ani ali active ate wamalo kibba ne weefuula active era omusajja munyiivu Nurudini Omega ya mugezi. Uli engeri meya yabbe ekibiina. Nodini angamba, musajja woyo muzibu. Namwate meya muzibu atya. Nakwata ekintu kyaffe. Okimanyi tuyina ne group. Muli mbasima ogeze manager wa Kamiri. Muli munze. N'abalala bangi Equity for Men. Kakati ono asala amagezi. Asala amagezi agenda jiru kyekyabawula ne full figure. Board members babo bali abo. Akola ki? Ati agenda baba meya wabeera ate kumwenna meya yasinga obugezi kati nze sobera kati meya sobola obeera naye kuba ndi mugezi funa tubba kati mwabayina negwe meya omumanyi mbatadde naye nga Shalom webaliteeka byawaadi by'ekisirwe bambi Shalom edda yakoze bulungi aziwe bakyalibe nawe oli kyaliwe oluddako nze siri kyaliwe oluddako agenda kuwa ekyajjo kyabadde kinnyonnyola nti nkoledde akabaga kange kumalako omwaka okusima bakyali bange betutambudde ffenna kati ffe baatawadde tuli bakyalibe tibakyalibe kuva ddi nze yankubidde yangamba nategesa awaadi zino oyina okubeerawo naye munaye sigenda kuwa awaadi ne mugaa ate nze ompa yaki nakoze eki kati gwe ki ekyasinza okunyiza
nze teri kyanyiziza no okunyiza kyanyiza nekyengeza kukunyonyola wali bakyalibe fena yandituwadde ate be yawadde bakyalibe kati fete tuli bakyalibe kakitegeeza gwe yayita kyaliwo gwe yayita kyaliwe manyi bintu bibiri waliwo okuba nsobola okuba mukwano gwe ninga gwe tuli mukwano gwa ekisoboka okitegedde kati kyangu nnyo okubanga weyita kyaliwani wa Sharom asha muntu naye kanti munsi muno tewali mukwano gwa muntu aweguli lwaki nkugamba bwenti gwomanyi kyebayita mukyala haji soko zirikemu kati mbuuzaamu gwomanyi kyebayita okuwa lisiti y'abantu abo n'olowooza nigwe mampa waadi bonna kubanga kiteegisa obudde n'olowooza juli singa tukubuuza mikwano gyo bosooka okumenya wano abaana nga tosose kumira mukka bebakyaliibwe kati saagala oddemu kweyita kyaliwaani ate sinza Sharom yanitadde mu ba nominees upcoming friends of Sharom bakasukira lago okunjerega tize yenze gwe basinza okunominatinga bintu bino atafunye wadi nga mulinga abaagala meya yaswadde nnyo Sharom woba oyinawo eyafisse gye wazikolera meya muweeyo kya wadi kashuga naye mukwano gwe yamuwadde bambi tewafunye bakyalibe betuyita abakyalibe bafunye friends of Sharom abafunye award Black Sugar Jayden Caroline Maka kati gwe toli mukwano gwa Sharom naye kirungi kye yatuyambyeko yatudisa kuno na data waffe kati oli mekasa walidde mmere tewalidde mmere bana emeya munyiivu Sharom teyamuwadde award era leero akakasizza asobola kuteekako tebijja tambula asobola kuteekako ndekazi toyonoona kintu nenga Sharom yabadde mutuufu engaba gye yawadde award nze sinza sanyiza ate naawe saakunyigiddeko kubanga igwe ne Sharom yes muli baalu is my guy friend naye bukya kumakya nga era Sharom babeera nnyo nabo toliimu nnyo okitegeera kati omuntu bwawa omuntu meya ekyamunyizizza mbu anti rabayo kale amafuta oyina naye nga kifuuwa nnyo omukka bannange otambula ofumba otambula ofumba nateekamu akapeesa ababbi kale kakati ye meya agamba mbu bawadde Zubeida eyaki eyalwanidde abakyala bonoono bandigimwadde yalwaniridde abaami yalwanirira mwami simanyi nakuba tanneerwanirira ate awo alwanirira abalala kuba naye yeetaaga buyambi yalwanirirayo mwami ki Haji Mwizira meya yeeteeka mu butaala Haji Mwizira n'omusango gukyali mu kkooti saa yonna bamuzaayo mulaba yambadde bisaati byenaale nalaba komenti abantu nga bagamba banaye mutusonyiwe ono Haji yakwata omwana mubanaye mutusonyiwe Haji yakwata omwana abantu nga tebali serious naye nga all in all kyawedde nze Sharom yankubira nga gundi nze Sharom mwagala nnyo is a low fit man is a low fit lwaki kati nze jjuli nnyegirawo Sharom nakatandika okwogera sina nawe binyiriza kati biba binyigira yo awadi kati awadi etaliko sente yaki naye omusajja ategese ekintu emmeeza zonna meya yalidde mmere meya yalidde buli mmeeza gyatuulako alya buli oba yabadde agenze kulya aye nanyiga mbu tebamwadekugambye meya yagenze kulya baba amusasuddemu kulya bagambye ndowooza ayagala nnyo okulya naye tutamuwa awaadi meya yalidde mmere meya ayinamu ne ku mululu meya ayina omululu nkugambye time nti yalidde yakubye eddabo ku mmere walabye otya nga nze nabalese nenkomawo meya yalidde mmere aye meya ayina n'okusasula Sharom emmere yali agiriddewo ennungi bwetyo meya yali amutuninnyira anti nze nkugambye ali ku awaadi mbu tebaamuwadde ategeke ezize emubende naye aleme mmuwa anti ategeke friends of meya anti bava mubende ate mu Kampala ayina oli muzibe omuyaye yajanga mukono gwe ate ayino viko omuzanyo yali agupamyemu
Viki yalemera ku musajja nenga naye Viki ayagala ki. Esi before yanyiga era tayagala Viki. Wamulega kalabi. Kali kamulabisiza. Viki akisusamu naye anyway bwe bulamu bwe buti abantu batwe babeera. Awo tubadde tukyayitamu nenga tutandikire kusoga MCAT. Yes. MCAT abadde mu ntalo nnyingi nnyo. Ye buli wavayo n'abanga akola live ayukizaamu akola live n'atuukira ku mulamwa nti siriimu yankwata aye n'ayingizawo n'afunawo baakuba bayisa abakaseera katolero wakuba Kenzo enkyakuba Bebekulu yamanyi yabaleeta right now avuddeyo statement oziwulidde neyeebazaamu Mwami Kyagulanyi okubeera nti at least yagezezzaako okubeera nti each and every time abantu abazaamu essuubi Bobi yajja out of the blue nga ffenna tetusuubira nti asobola okukola kino kyali n'essaawa eno abafuka bonna bagamba tugenda ku mudyobole tuli ku mudyobole embeera ya Katsi yonna gy'ayiseemu okutuuka okubeera nti finally yeewayo n'abanga yeebaza Mwami Kyagulanyi ebirungi byakoledde eggwanga lino abantu bazizzaamu amaanyi yeffe tali bulungi awo n'otujja kugendawo bw'okiraba otya yeekubye mutima yalabye nti abantu bamuvumye nnyo takyasobola kuba nalaba abantu bamuvuma gwe twala eri gundiwo ng'olaba tebamubeereddeewo bagamba ono byayogera abamu nga bamuyita na mulalu so saawa eno yavuddeyo nandowooza n'akkiriza disclaimer siri mu kustigmatizinga balwadde ate kati obuzibu obulwo bwe muti omutandika ng'oyagala okuvuula omuntu disclaimer siri mu kustigmatizinga I'm not stigmatizing any sick person kino tukijjemu abalwadde kiri wa MCAT. MCAT ebbanga lyomiridde eddagala enough is enough. Kimala. Kubanga okusinzira bwomize eddagala emyaka kati si 10. Jiwere 10. MCAT yavaayo neerangirira last year but one nagamba amaze n'akawuka ka siriimu emyaka 8. Today is 2025 yavaayo neerangirira nayogera 2023. Naye nga yali yeerangirira twali tunaatera okuyingira mu COVID. Wano we yali nono omuwala alina akatambi ke yakwata nga ali nono omuwala ono omwana omuwala gwe baakwata nga byaka gundi. Gundi yani. Omwana oba yalaluka bambi. Efeyi yaddawo. Feyi akawuka kamugenda ku bwongwe kati bambi. Bangamba ice kawuka. Nti bangamba ice. Bino biragalaga byakozesa. Ngolese ice. Omanya abalwadde abo batuuka ne balowooza nti obulamu bwaffe. Nga sibo atuuka naye n'ateerowoozaako n'alowooza nti nze ngenda mumirira panadol omutwe guluma ye okitegeera n'atandika okweyisa ebyekisirusiru n'atamanya nti ye yennyini ye bulwadde era yaye agenda okufa alina okumira eddagala yali mulwadde nga MCAT yamulwaza n'atuuka ekiseera n'abeera ng'ali MCAT yamulwaza yes yamulwaza byaddala seriously obadde okimanyi amanyi kya ice ava ku ice n'obulwadde yali mulwadde ate abaana bano bebeerumbira MCAT ne bamwetega ne baagala abagire nawe nali yali nonivi ne mulaba ng'alina ekikazi kiyina amabina bwe nengamba Katsi ng'alya wawumu okategedde waliwo n'emabegakawo we nalaba nga bagamba mbono Shifula Wozambe aliwa ono Ozambe naye ekiwala ekyo kitambudde kyayitayo newo ate wange nze nkiraba bulabi nga kyekola bintu aye ndoni Chris bani nti newa Katsi kyayitayo naye gaali gambu ne bagamba awo ne kivaayo ne kyewozaako biki naye era okusindalira ku butambi ng'olaba kikuba ku amaalo kyaleeta amaalo mu industry ne kasojijjamu ng'olina amaalo olugwako kati Katsi ebbanga lyomiridde eddagala bwe tuba twogera ku balwadde wawona wawona bw'olimira ennyo owona bw'olimira nnyo otuuka normalizinga ne kati gweoyagadde nnyo tulaga nti obulwadde ye sympathy yo buli kaseera buli kimu buli kaseera buli wonovola abantu ng'otandika ate akawuka ate nalwala ate biki ate yonnavayo neerangirira and so what abantu beerangiridde I think Katsi alina point tebamufuddeeko kimala gavumenti senga yavaayo kennyini tonneefaako oyagala bakufeeko batya Katsi yeefaako atya yavaayo n'alangirira nti mulwadde bamufaako balina kye baali bamukoledde ssente balala be bazirya ng'ani amukolera Katsi muleke naye alwaneko
tubeere serious wavaayo wano n'otulekalira ira Bobi Wine ayina ebyama byala biki kitegeera kati saawa zino ensonga yemu nti neebaza nnyo Bobi Wine ye ng'omuntu ategeera kati bwe muba nga mulina ekyama ne Bobi Wine oba ebyama ne Bobi Wine tosobola kuŋŋamba nti muze twageyeza omuntu n'ojja n'oŋŋamba mbu nze nenzija ne nkugamba nti namukasa oyo ayina amabeere amanene bugwe n'otazaayo kigambo meaning ne Bobi Wine ayina ebyama byo lwaka ye teyayogera yabisirikira kati bw'oba oyina ebyama bya Bobi Wine ate ye ayina nsi nnamba naye ebyama byali bituze kati tewali byama byolina because byakulema n'okujjayo kati saawa zino olaba ng'abaana baatuuka ne bakuzza ebbali abalala ne bakustigmatizinga stigmatizing abalala ne naye abaana baakulawo by'okuvuma ebigambo ebyo byali binene no wabaawo ekintu ky'olaba ng'omuntu akozesa oba mbeera ki tosobola gamba muntu ng'alina ensonga egyayogedde kuba buli muntu alina endowooza ye n'otayiko muga gogenda omira eddagala tebunnakuluma bwe bigambo biba binene yes biba binene naye naawe tebabujja ku miti ne waliwo n'abantu abagendayo nga balaba ekirala sigamba nti nze sijja lwala oba because tebuliiko nti kusolonga zojjamu empale osobola okufuna obulwadde obuno waliwo abakisussa lwaki oba tosooka mukebeza wali okebezako ku muntu nga alaga mulamu naye ng'ate asiiga ne bamukebeza ne bagamba wali nti mulamu emirundi gyonna kuba kikola batya waliwo abantu abalina blood group O ye yange eyo O positive yeeyo yennyini gyennina eyo omuntu bamukebera n'abeera nga mulamu naye ng'ate asiiga serious ng'akawuka kali munda ng'ate akusiiga naye ng'ate bwagendayo because the blood group is strong era abantu ng'abo tebafa mangu bo babeerawo olaba afiisi zoona afiisi zooli bakanyako gamba oyo omusajja mulwakana abanga bakariya ng'ate nga simbadde sikimanyi kyekiri gotu genda emisoma bagigirawo ku red cross wano lubaga wetwabirabira ng'omusajja assa abaana naye nga bwe bamukebera era ye nga talina buzibu kati kambuuzo obulwadde oba bwadda mu busomyo I think bwekweka mu bone marrows ne bwekweka kati naye bwaneeno nga muli mu kikolwa kavaayo ne kakola ki ko ne kagenda mu mulala akawuka nga kakambwa ate okitegeera ye mu ye kabeera inactive keebaka ne Julie ekintu ky'oŋŋamba kiri kyaddala omuntu n'alaga wali bamukebera ne Google ebikola abatulaba mugende ku Google make research blood group kyesiiga nga getting affected gye bali abantu bwe batyo so okwekebeza kokka it's one of the thing sekugambye nti malaga genda tuweekebeza naye ate nakyo tekikweyibaaza nnyo nti toofune ogende nga weegadanga luseno ogikubodde eno ddeeri yes kubanga nakebeza waliyo abantu nga naye akimanya asiiga natta naye ng'ate tagenda kugamba waliwo n'abantu ababagamba laali nagamba naye ndi mulwadde baana mu ababuwala ne mulemerako ne mugamba omusajja alina sente omusajja yampadde kino omusajja yampadde Range Rover gwe n'oyagala ogende omusajja yakunnyonnyodde abakazi tebakyagala bupiira ennaku zino batya embuto okusinga siriimu seriously yes temuli balala obulala abakazi batya embuto okusinga siriimu n'agamba nti olubuto okusinga siriimu nogenda obeera olubuto lwa myezi mwenda n'agenda direct n'agenda ne postina preventing luswene ne bagikuba direct yes n'avaayo n'atamira peepo nze peepo sibisobola ebyo okitegeera apreventinze olubuto osiriimu amulesi okitegeera ng'ate ensinzibwa ati yes kati MC Kats ali awo baire MC Kats tukukooye bana tuleetayo ku bipya MC Kats tafunye kuyambibwa kumala abantu bangi abali mu mbeera olaba Julie MC Kats oyo mulaba senga gavumenti yavaayo nga yavaayo n'alangirira gavumenti nevaayo nemuwayo ka budget nemugawa wa office zammwe ez'abalwadde ziri wano mukole bwe muti nemu ultimately Kats asobola okwogerako n'abantu abalwadde nga bali eyo beeta bangi ne bajja ne bavaayo ne tubategeera kuba yatugamba wano waliwo baserebu bali muno bali abaana b'abandi balwadde baserebu bali muno balwadde bali abaana b'abandi wanavaayo n'aboogera Kats ono tumukozese bulungi Kats abo bonna baserebu tabamanyi kubanga si buli omuntu agenda n'amukebeza tabamanyi era nga bwe yavaayo n'ayogera ebyama nga tabiina
ne bano tabamanyi naye gwe tokkiriza nti waliwo baserebu most especially abasajja nga balwadde bakuba lusene z'abaana ne babalwaza gye bali era siwakana nti tebaliyo naye kati tabamanyi kinoomu specifically mungenda songako ono bono mulabise ayina ntalo ze z'abayisaawo okitegeera because there's no way bwogenda ogamba mbu nno ono celebrity nze namutwala nze kati nemukebeza nga mulwadde no okitegeera ojja kuŋŋamba mbu eno gye tunywera eddagala tubalaba okitegeera ate abamu batumya ttumi abamu batumya ttumi ekirala gwe boolaba n'abantu ba bulijjo be balaba babalabayo babamanyi kwe tulina kipya kyogenda kunnyonnyola nedda era kasi oyavuddeyo n'agamba nti agenda basanguza njagala atuule mu live wano atugambye gundi mulwadde abaana b'abandi abayimbi abo balidde abaana ekyo kyokka soya n'omusibya ani gw'ogenda oteekako nga tolina nabukakafu ogenda otandika okulekanira abantu mbunze ono mwasanguza oyasanguza bw'olaga ne results ffe tugenda kukola bwe tuti anti ogamba toli mulwadde katugende tukkebere it is okay tubakebere nga balwadde kumakya nga bamukebedde nga mulamu kati ogenda tunnyonnyola ki ng'alinga wagula blood group o plus waliwo n'abamira eddagala kati kankubuulira siriimu nno omulaba naye ate ng'omutegeera nnyo siriimu anti nkubuulira because nze nali nkozeeko mu bigundi bya health nze nali nkola mu baana awo ku Uganda Matters Lubaga I was as in accounts yes kati nga abaana bajja ne babawa emisomo I know these things okitegeera siriimu omulaba omuntu wamumirira eddagala bazita batya FOCDs zituuka nezikola ki nezambuka nezirinya nezibeera nga akawuka kano keekweka omuntu oyo aludde ku ddagala omutwala ku ddagala n'agamba nti ne bamukebera ng'era mulaba yes bw'omira eddagala lyo mufulirizo ngo omira bulungi mu budde tolina ki otuuka n'ogenda okukebeza siriimu ng'oli mulamu baŋŋambye eddagala eryo ate wolinyiikira ng'olimirira mu lyenvu terikutama ng'ogira eryenvu bw'oti n'omirira mu lyenvu naye abantu bendaba abamira ebiseera ebisinga babeera n'obukebe bwabwe ennaku zino balina obuntu bwe baleese obusawo ng'oteekamu empeke ezo oli n'atategeera nnyo nti olina ototambula na kikebe kireekaana n'otategeera nnyo waliwo n'okukola bw'omira ennyo obuddagala ate negendereza abantu abalina siriimu mukubiriza abantu okumira eddagala nga mmwe temumira onkubiriza okukola nga gwe tokola kiri ku record abasinga balina siriimu mubikola omirirawo mu kamera saawa eyo n'omala ennaku nnya tomira Mr. AIDS yaddawa banna ono yabeeranga simanya ng'ayigiriza abantu simanyi okumira eddagala bangamba yali muyayi yali abamu by the way n'ekirala kikino abamu tebalina siriimu beefuula sympathy ne babbirako abantu babayite kampuni za siriimu zibayite abantu mubayirize olaba tebayita katsi bakyaddamu bayita kuba ndaba katsi erinnya aliyina buli kimu akikoze naye alwana katsi obuzibu bwe ayogera nnyo olaba gundi kye yayimbako gundi ono Deo Kasuku yogera ki ekyakosa bw'oyogera ennyo n'abantu batya okukusembeza kubanga mmoze ngenda wangala naawe naye bwe nzija n'ombeera mukwano gwange kati ntandika obeera kyaliwo n'otandika okunsunsulira nnamu kasembi ebivi bye ntandika okwesika kitegeera ne ŋŋamba nange bwe naamuvaako oba nange nembeera agenda kunjogerako kati takyalina mikwano because he doesn't know how to keep friends by the way each and every one amwogeddeko takyalina mikwano oba kati waliwo ekintu ayogedde ku baswangizi simanyi twatandika ffenna swangizi simanyi biki bakenzo bonna oboogeddeko baani kati ani agenda kubanga bano bakenzo b'oyogerako boolaga nti babi be bagenda okutwala ku musajja kumukulembeze it is the connection waliwo omuntu omuzungu kyayita social capital kikulu nnyo abantu bano yes buli wembeera mukwano gwa mmoze nja tutuuka ku Kasuku gwe mbadde neegomba okitegeera ne buli we neewala mmoze
kijja kuntwalira omwaka mulambo okutuuka ku kasukulu okitegeera ye bridge akuteeka wali njagala nnyo kasuku Megaton kiba kyangu bwe bwonywamu n'oganga era n'otandika okwogera n'omansuka muliro muleege okitegeera n'otandika okwogera ebitasaana abantu batandika okwewala President oyo temulowooza nti wakuveeri ogenda kulekaana owowoole agale ku makya agambe jangu kuba ne bwakeera n'agamba jangu wakati awo wasobola obbaawo ebikono ebikulemesa ogenda ng'ate yakuyise waliwo n'ebikono ku Bobi Wine ku Bobi Wine njogera ku President Museveni mugambye state temufuddeeko yavaayo neyeerangirira waliwo n'abateekayo ssente era ne batamulaba ebikono biri awo nakukubira dayirekiti ne batuuka ne bagamba pulezidenti avuddewo ninga wali yabadde akulinze okitegeera ne bakuba akasa omukulu twamuyise tatazze kitegeeza kati you biting a finger that is feeding you oli mukuluma emikono egikuwa ekyokulya onootuuka otya ku kyokulya oba ku ttooka eryengedde gw'olowoozezza nti bano abantu ogenda bamanyira obalinnyelinnyeko enkyo ku makya okeere ku makya otandika otuwooleza nti Bobi Wine munnange kakati ate yannyambye nnyo mbuna abantu babyerabire no forget ate mu bantu abeerabira oba abasonyiwa Bobi Wine taliimu atereka takola ebyo bya kisiru anti Bobi Wine akola waati nagira ati because wavaayo ku makya n'omuleekaanira n'omwogera nga bw'olina ebyama ojja tugamba ebyama tewabijja because toyina nawe oteeka ekifaananyi mu bantu nti oyina ekinene ennyo Bobi Wine kye yakola omanyi mentally abantu kyewabawa emitwe gye kyatandika okuzimbaawo panage yatta muntu panage yakwata mukazi oba yakola bwati oba yebaka ku mulambo okedde ku makya ogamba nti Bobi Wine ambeereddeyo nnyo mu bulwadde era biki bwaera abantu bafune sympathy kitegeeza gw'otambulira ku byakulwala siriimu ebyo bya bulijjo Megatron kyoyagala okuŋŋamba mbukatsi eyakavaayo yekayeka okwerangirira mu bantu anayesaba okwerangira si kyangu ye yakavaayo yamira nsanafu yamira mutima ng'enkoko emira ensanafu nyongera okujjukiza nti nefire bongere lutaye yeerangira naye yafa bwali bumukutte nnyo yafa olowooza mu budde obwo singa gavumenti okimanyi nti obudde obwo eddagala lyaliwo eriri naye nga lya bbeeyi olowooza singa yali relevant nnyo Museveni okusinziira ku bye yayogera because ye yali omuntu eyasooka okumanyisa Abannayuganda ate w'amaanyi yes Abannayuganda bo baali bamanyi nti baddogo baali mbeera eyo baali bamuyisa eddogo nga balowooza babaloga ono n'ababuusa nti siriimu siriimu okitegeera kati awo gavumenti ku oyo weyandiviiriddeyo negamba mundeetere taayo oyo atandikire ku ddagala ya $400,000 okitegeera kubanga ebyo ebiseera lyali lya bbeeyi for me I presume ekitawaanya kati ndowooza bwavu kati tayinaamu ate n'ekirala erinnya lino tebalikozesezza erinnya ddene ate nga byalina bitono n'erinnya tebalikozesezza kati agamba azza ayambako abantu ab'enjawulo byonna bibaddemu abikoze bayimbi abakoze ati naye okusinziira bye yennyini byayogera nga si bantu bye boogera banne bennyini be bakolagana naye bw'okuba ettooki mu byayogera omulabira ddala akasajja akayina enkwa akaluma n'emba omulimu w'enka aluma emba abalumi b'enkwe abali b'enkwe mu kuluma emba kati muntu ki wano mu industry aluma emba golabanga muli wanke ng'oggyeko kati wanje tukolera abantu obutiitizi bwaki Viki musajja wange ng'omututte anyiiga nenze Viki anyiigira newe simusobezza kati lwaki soogerera ddala kati mukwataganira ddala Viki akusanga n'akuyitako buyisi olina kyewamukola olabika siina just ndi mukwano gwe yali kyaliwe ndi mukwano gwa mukunja ndowooza kyekimumpalanya naye ate nga mukunja kakuwalane mwaba n'amanya gye munaakoma kati Viki nze nina kaki kati nze siina kye nina Viki kumpalana Viki tubadde wano nga tuyiriba ngaali ku booda nga tuyiriba amawulire ffenna naye kakati ye Katonda yatuuka n'amusoosomula mujja kuddawo Viki alina amamotoka asimba mu luggya lwa amamotoka nga 10 musajja akoze mu kantu kano inshallah mugundi ani fiye embeera gy'alimu fiye kiki
okuba twasimba mulabanga performinga ku Devira nenga embeera Fiye yali musinungi yetaaga kusaba bagamba yetaaga kutwala mu rehab batubuuza Fiye is Fiye fine cause akati yavayo natugamba nze ndi mulwadde naye ye Fiye mulamu ebibuuzo byali bingi banga libamaze nabo bulumu natandika okwogera bino yetandika okwogera biri remember engeri akati gyayogeramu ebigambo ebyo yaliwa teyali mu bbaala yes wala live omanyi akola nnyo live ye wayagalira wakola live ate zonna azikola anywedde natali soba kyekiri kyenkugambye ate sigamba nti okunywa kuno kwe kumuleetera okwogera kubanga era tasula waayita tayita waasula tabagambwa n'okuyita waasula kitegeeza tasula mu kirabo kyamwengakyo kyabadda kyakoleddemu live atuuka n'agijjako live n'atambula n'agenda gyasula meaning agenda okwogera ekintu nga kimuli ku mutima ne ku bwongo n'agamba kati nja kumala kunywamu abantu bajja gamba nabadde nywedde aba ategeera ekiri kye n'agamba nti katsi buli wanywa yayagala ataleekanira abalala omwenga guno gwe gumutabula tegumutabula aba ategeera naye just ayagala atekewo disguise eyo nti nze wemba nywedde nga njogera bino ekitegeera naye nga ate ebimu olumu abayiriza olumu ebimu biba bituufu ekirala Fiye ng'omuntu akkirize nti yalwala ki bo batugamba si mulwadde nti kisoboka kuba nze nali nkirabyeko waliwo tatanga omuto ya mukyala we yalwala n'afa naye ate ye nga mulamu nina n'omusajja omu sigenda kumwogera linnya ayina story yangamba nti yali ne mukyala we nga bazaala abaana basatu ne bafa kati nga tannamanya nti omukazi mulwadde kati bagenda okwekebeza yali atidde nga amanyi na mulwadde bagenda okwekebeza nga ye mulamu ng'omukazi mulwadde kakati era balina abaana babiri ne Guy takyegatta naye yabita naye nga siriimu bamala ebbanga omusale gw'amaanyi so that means that Fiye mulamu ekyawanya Fiye tetugamba nti mulamu tetugamba nti mulwadde because we don't know nze sikebezangako Fiye naye okusinziira bwali Fiye ng'omuntu katsi yavaayo ye yennyini n'agamba nti nze neebaka ku Fiye naye nasooka mugamba nti ndi mulwadde ndi mulwadde era ebintu ebyo katsi yabyayogera n'agamba nti nze maze n'akawuka emyaka 8 naye Fiye nendo mubeerako namugambirawo ndi mulwadde tugenda kola tyamu ye n'agamba siina buzibu Fiye bamwebakako ng'ono mulwadde yabyogera yakyogera naga nti nze ngenda okugenda ku Fiye bwenti namunnyonnyola ne muga ndi mulwadde kambuuza ani yali abimubuuzizza okuswansuka n'ebigambo era Fiye ekyo nekimutwala mu depression mukazi wattu before yalinga alaga abantu ekifaananyi nti nze ndi mulamu yadde omusajja mulwadde naye omusajja we yavaayo n'agamba nti emyaka gye mmaze n'akawuka 8 kijja kitya nti Fiye mulamu okitegedde ate ng'era kulaga nti omanyi bagamba mbu katsi ne Fiye mu kamera alaga kirala naye ate bwe badde eri nakyo kirala kiba kirala nnyo kitegeeza Fiye ne katsi si bamukwano they are not friends. Seriously? Yes, they ain't friends. Fiye katsi mistreating Fiye off camera kubeera ne okugenda wano mu depression yali already amuggyeko YouTube channel ng'amuggyeko emmotoka ng'amuggyeko kitegeeza nti obulamu obuli awo si bwangu gundi wanyega atwala bibi eri Fiye amulaga nze nakumanaginga okutuuka wano YouTube n'agitwala ebaddewo omukazi akasente kati omukazi n'atuula wagenze n'olangirira tiwalwadda omukazi unakwebakako nga already ndi mulwadde nenkubuuza otunaakola tutya mbuze neŋŋamba bugambi genda mu maaso sirina buzibu kakyako kookola ati mbuga Fiye bwe yagira bw'ati toyina ate bagende aba weewumbi oba teweewumbi oba inagira oti bw'otagira bw'otyo tebiggwa ate biggwa bitanayisa mukama abazungu ebintu nga baabitereeza oliwo abawodoleza byonna oba yakola ati webuga banga ateekako ettaala banga atabulamu banga asenya amanyi okitegeera Fiye yamugamba tirina buzibu mukulu
meaning nti Katsi kye yayagala to proving nti Fiye yali yegomba dda Katsi nga Katsi tekinnatuukirira Katsi tannalumbira ddala kati wali mu kugendayo yali Katsi ayisa munya mu ssubi ng'agamba munnange obulwadde tunaabukola tyambuye Fiye ng'agamba bugambi yali ku nkola ya gundi kisima bakiyita batawaliwo olugendo lw'Abaganda abo osindisa asitami okitegeera so kati Fiye bangambye bamuzaye mu rehab Fiye bamuzaye mu rehab naye sente zigenda vaawa Kenza atuyambeko Kenza abadde abayamba naye gempulidde era nawulidde full figure yabyogera mbu Fiye yavuddeyo n'agamba mbu federation ne president wayo tebamuyambye Fiye toyina kwogera ekyo muleka ayogera ekimuli ku mutima Julie let me tell you gundi ono si mulalu Fiye si mulalu Fiye ategeera bulungi nnyo tetujja yogerera muntu feri tetwaliyo olina ku bbaluwa eziraga nti oba ku lisiti eziraga mbu Kenzo yawangayo sente ekitegeeza Kenzo adde Kenzo fa aveya proving wrong nti munnange mu byemwogera bifu receipt zizino wano nyine gundi agamba nyine kabina agamba nfuye gwowakana kati Fiye waba yavuddeyo n'agamba nti Kenzo tannamuyambako Kenzo aveya proving atulage nti waaye zino sente zizino zagenda kuggwe po tugamba nti Kenzo ayina be yayamba nalabye Rock Giant Kenzo ayambye Rock Giant tali bulungi nalabye bamutwalidde mu faliso ali awo omusanga ekibuyaawo asala kubo ayambadde ebipalepale naye nga batugamba budget yaliwo namba kulabirira abaana abo mpazi kyetumwebaza gundi yatereera producer Didi simbe bano boye balinga batereera ne bate ne baddamu ne bakozesa ebiragalagala ko someone told me that Fiye ebintu akyabikozesa mbu bwagira bwati bweyekoka n'abikozesa because Fiye was looking good nesaawe eno muddugavu alinga gundi alinga mpale zifumbako alinga ntamu zifumbako dibali ya Bible dibaliti dibali dugavu omuntu yali alabika obulungi ne mabega wa TV eyo aba waddugavu kati saawe eno katusabire Fiye naye Kenzo wasobola kikwatamu akikwatemu naye nga Fiye ng'omwana w'obuwala nze kyennyinza okugamba kamaama buno obulamu bubwo si bwa mulala yenna tukusaba twekwatekwate nga waliwo any way of rehabilitation please go kubanga tulabyeko abantu ababadde baako nga bayonooneka Jackie Chandiru Jackie Mulangi yatereera yakomawo nga ana yali alabika bubi yatuuka n'ayulika skin eno yes skin nga yayulika because of obudagala naye ate nga teyali ku kinjaga biki waliwo eddagala lyalingamira nga limuyambako kukkakanya obulumi nelituuka nelyonoona gundi ye kati Jackie n'aviirako ddala Jackie yagenda mu rehab naye baselebu balekera okukozesa ebintu ebyo ne bamala ne batugamba ate tubayambe tetugenda kuyamba muntu yakozesa bintu tetugenda kuyamba muntu kubafa abatabikozesa tetuliwo kubeera ne time nga wali eri nga mubitandika nga muyina ne temutugambako ekirala muba mweyagala temumanyi musenzi muvuma buli azze kitegeera wowe omuntu okulwala nga tolo mutandika ate batsoneka washa ate biki kitegeera okay that aside naye nga nze nkubiriza abantu Fiye wategekawo akavulu konna bambi mugende nange njagenda banange tuze Fiye ngulu Fiye has a talent Fiye muyimbi Fiye ako naye nga Katsi yeddeko mazima mwana ono amutaddeyo nnyo mu kinnya wansi yamusindiseeyo kubanga otunuulira manager I don't know where does Fiye like Katsi management agitegeera ate tokoppako ku bantu ku bamanager banno akyali manager before ne kambuze nga we ya managing ani n'agina nakulobo yatandikira ku Fiye era ya nada ku Victor Rose aliwa ayina nabimbi abalabe yaleta baliwa yes ate kati Katsi ayina obuzibu bumu Katsi amanyi star n'ekirala Katsi ayagala buli wamu ashayininge buli wamu yabasookayo wamulaba wano nga Fiye performing ate naye agiza performing omumanyi gwe I mean oli muyimbi muleke performing abantu bamulabe abantu bajja bawa akasente ate kabayambe mu kintu ekikola ki ekirala naye nga Fiye muyimbi nnyo banaye mu supporting awetagisizza Twitter Federation Twitter Balam kubanga Fiye muvubuka
Minister Balaam yingira mu nsonga za fees zino mulabe engeri talina kyagenda kuyamba yayamba ziriwa anti mbuuza yayambayo ziriwa ayambeko anti ngambye mbuuza bubuuza yayambani anedda nze walimba ku mulimu kale nawe ndi ku mulimu tubuuza yayambani bwe mpaayo ensonga egi enyamba tekiba kuyamba tekiriyo teri gwe bayamba kukola nze nange ndi wanoonya mulimu nakisiina kati nzigo yakuwa aba yakuyamba nze njagala ompeyo abayigomba kukola tebasobola nze asobola Balaam ensonga zonna yakuleeta mu mawulire namala n'akuta gwe mpaayo ensonga gye yali aggusizza Balaam akola bintu bye aggusa birala ye kasa pulezidenti abeera mu ntebe kiba kiwedde naye byo byokugamba nti agenda kukuyamba soka ate olumu ngamba ye bannaye Balaam bamutawaanyiza ki naye ayina ebyo byalina okumaliriza ekirungi fiye si muvubuka ayina muvubuka fiye y'emyaka emeka fiye alinga myaka 3 si gyokka kale newe giba 32 akyali kati ali mu emeka kati aweza 46 kati ali myaka nga 5 efiya y'emyaka nga 35 kati kyoyagala okungamba kyataki asinga Bobi Wine obukulu kati asinga Bobi Wine obukulu kubeera omulaba wabanyumya endongo aginyuma with authority akulaga yensonga lwaki olumu abayisaamu amaaso alaga tebalina kye bamugamba bamusinga madalaka ate ye takikkiriza kati negundi nani Mr. Moshani mukulu nno bagendana ogamba oli nti ye mukulu oli n'ayomba ogamba oli nti mukulu oli n'ayomba musajja waffe Jayden myezi 3 afe namunoonyeza njagala munoonya tumukubireko njagala gye ne wano tumukubireko agenda nja munoonya njagala interview ye twogereko naye baŋŋamba yeetaaga gundi yakukyusa babuyita busomyo bone marrows bazikyuse katulabe wa nawuliddeko nga bagamba Jayden ayina sickles azirina ayina ne sukaali nga ayina bingi ate ekyo kyekyasiŋa okunguba kubanga ye sickles nali nzikiriza ngera mulaba nti is a sickle victim naye ate waba ayina ne sukaali kiralamu ayina endwadde ebbiri ennene bwenzityo nene nnyo ate kati yeetaaga kukyusa busomyo ate obusomyo obwo bwe babukyusa buyambako ku sickle zino obutabeera nga zi accumulatinga so naye ng'omusawo yamuwadde ennaku 9 z'emyezi 3 ye Katonda aseka okusinzira bwalaba naye n'abasawo abamu batiisatiisa nze nina gundi wange muyitaani bamuwasima bawaawa ennaku awo be batta n'abalwadde omulwadde omugamba ennaku ezo omulwadde nagaa kandi ebyange ebisembayo n'atandika okuva ku mateeka n'akola kino n'akola kiri abalekera awo naba Jayden tukusasiddeko nnyo kataata tusaba Katonda akusaasire ofune sente yeetaaga okuraisinga miliyoni nga 10 yagambe dola mitwalo 3 esatu ajembize miliyoni 3.5 nedda mukwano miliyoni 3.7 gwe mutwalo gumu gwa dola efume yeetaaga obukadde nga 10 nga 16 awo zeyeetaaga okumukyusa aba alina okugenda mu America oba nawe ne Nairobi ndoza mwagakaani bakikola bakyusa obusomi kale baba bagenda bujja mwana tola postmortem zebakola nekambuuze mwe bajimiramo mwe bajja for example ezo bagaze mugamba babugula mirambo egyo tebagula kati lwaki basasuza abantu basasuza abantu because omusawo agenda obukuteeka musigo wa musomesa oyagala malega kati yali miliyoni ziri 10 abasawo bo gavumenti yebasasula nze senga wange diski y'omugongo yasesetuka busesetu omusawo okumukwatako obukwasi ogamba just okumuexamininga kumanya nti gundi twasasula miliyoni aga 2 just examine kati omutereeza omulongoosa bikola biki wagwa miliyoni nga 10 akyaliyo waali yatereye just asibamu ekisipi katugeze ngenda vuga ngenda muvuga emmotoka emusunda ennyo oba bwemukuba mu binnya egundi egumba lino ligira n'omufaliso okwasula sijja gino ejjaffe asula ku fiber asula egikaluba ennaku zino nga mingi miliyoni namba zammeka yakakadde
Gwakakadde genda obuuze. Identity gwe baseera asobola kwa identity. Fiber tebabiseera. Fiber byazze ku katale bya mitwalo 28 bifuna ki fiber naye bagga. Fiber kye kitwa. Kide ekikaluba kiringa omukono gwo. Kati oli afisula kikaluba naye si nnyonnyo. Eyo identity. Yakakadde. Eyo bagiseera. Nze najugula. Identity. Oba walya ssente gwe. Walaise nze ate kuzange nze neryeko. Gwe bakazi obamanyi. Nze nakwata ssente. Kuzange. Gwe walya ssente. Walya ssente n'ogula fiber. Walya ssente weekubako enjawulo. Listen, buli omu yayina kyayina contributing. Wagugulawa? Nagugula Mufaliso. Anti wagula side ki? Nagugula Ntebe. Abo no ngenda babba ssente zo. No, there was a bakuguza identity fiber. Gwakakadde. Ya identity. Gwakakadde oba oyagala ozisiti njagikuleetera nze kennyini nasasula. Walabye omuzeeyi nga complaining abakazi baagala ki? Tewaleka video ke nakusindikidde. Bweno tulaba bintu byange. Nakalabi kati nendowooza nti ontwala eri ku side y'obbawa. Kiri bwe kiti. Mbo tewalaba ka video. Nakalabye ng'omukadde agamba mbu we yali akyali muvubuka. Mu kisaawe yalwalwamu okumala essaawa ng'omupiira gukuba essaawa nnamba. Naye kati osobola okukkiriza omusajja okukala kati essaawa. Essaawa yagimanyi naye gwe. Zibidde kiika mmeka? 6. Naye nze anti kati gweweetaagidde kizibanga mmeka kusinziira ku bawala? Nze okubanga olaba ebintu bino kisinziira n'omuntu gw'oyagala gw'oli naye. How truly you love that person. How do you feel for him? That feeling. Ekuyambako okubeera nga mu kisaawe mwoli ng'onyumirwa. Naye immediately when a woman comes aba takyanyumirwa. Kati akaminga ku ddakiika mmeka? Omukazi kisinziira gwe obukugu bw'olina. Kyetagamu obukugu? Yes, anti kati kiri bwe kiti. Omusajja akugenda ku making sure nti omuntu akuliko kulwako mu kusamba omupiira okulwawo omuwulira nga muntu wo. Waliwo abatawulira abantu baabwe. Waliwo abantu abeebaka ku bantu oba waliwo abantu abakola n'abantu sex just for the sake of making sure nti oli omusajja amaliriza akuwa ky'oyagala byanjawulo. When you are with someone gw'oyagala mu bulamu oba gw'owuliramu go feelinga n'eddakiika 2 mugamala n'asatu mu kisaawe because you feel nakola akakodyo nakuze no nakwimusa nakudiyucha tamumenya takumenya tubala fa abakyala bali portable tubanguyira kikyogeza kukola mama okati anti omukyala banjawulo omukazi omunene yenga ngendo ate abamu nga baagala banene awuza n'enkikwatako ekyo anti bwakikwatako aba ayagala kuye kumaliriza byanjawulo kati mwabali portable waliwo okumaliriza n'okunyumirwa. Those two things are different. Okumaliriza n'okunyumirwa. Kyova olaba omuntu ayagala okumala omumazi yona asogola aligula tateekateeka muntu aveeri tobyesyo ng'agira ati ng'amaliriza ye kyekyo kyabaawo. Kati omuzeeyi yabadde agamba ki? Kati omuzeeyi yabadde agamba nti obudde buno amaanyi takyalina yakeewa ayina kali ke yanyumizza nti yali yakeebaka n'omukazi yakuba eddakiika 6 ng'omukazi yagenda yeegiramu katono awumuddemu bamuyita ate omukazi bamukwata na musajja mulala bakazi tebakutira ddala buli batyo. Anti agamba nti ye yali n'omukyala anti omukyala kiri bwe kiti omukyala kasita amaliriza kati ayinza okuba nga amaliriza n'atakugamba tumaliriza gwe n'osigala ng'olinga akuba omulamu osogola oliggola ng'olinga akuba omulamu nga talina kyavaamu ali awo gw'omanyi ye kasita amazi akoze ki atuuse okitegeera byanjawulo. Kati oyinza okusanga ng'omuzeeyi yali yeerijja naye ng'omuntu gwe yeerijjirako tamuwuliramu wadde n'adduka eri gye bamuwulira
ngatenzenze nabi alikuwa muteredde uye muzeyi amalirize amala agenda amwekyayagala muzeyi asogola aligula amwekyayagala kati muzeyi waamala omuwa akasente omuwala ke yali ayagala n'agenda kugwafiirinda akiguse byanjawulo era wano oba toyina kyomukozeeko nkujjukiza banaffe abakristo ashazi bagamba nti gowe nayina omukolo oyina mbaga oyina birthday party muganiki awo abadde agenda asooke nteeko wano obukyala buno obwakabi bwabadde ku mukolo gwa Shalom basanyuse bulungi nnyo bwadde smart nga balungi nnyo twagoba ababi muze abaana mubajja abaana gye bali ate nabo abo twalese babi eggwante ogamba balungi benalabye leka naawe kati abaana benina obamanyi quality sirimu sirenda no baby ebbere liyimiridde waneenwe awo birina amagulu kala eriiso katululamyamya si be bano mbunyashi nene nyonyonyo omanyi agaga bina tegategerekeka you're just beekeepers ezo kabada zabbi naye olaba omwana nga alina kantu ke kakatonotono kalungi ninga kawewunda wikuti muze mwalonda si bino biikaika bigulu bitambula bimaguka naye buno obwana butambula bubala n'entambula nekabala neŋŋamba nade njana butwalako mu motoka yange bwadde oyina obutwalako naye nebwanguwa bwadde bulina wejje bugenda okukola bwadde bugenda wakakwewa kabadde bukooye tebwalidde na mmere naye ng'olina omukolo olina birthday party olina conference muli bweru mwagala kubeera nga mufuna ababaaniriza basenga balekerawo okujja ku bisaawa awo bambadde ebigomesi bakojja bambadde agakala bajja n'amadagala birina envuuza omanyi bakadaama basindikira bakojja ababwe basenga bamwe esente obazimbira kati bw'atuuka ngamba ndi ku kisaawe jangu onnone senga anoonya ekyokukola ebudde obwo omwana azikirirawo ku kisaawe babasuula n'eddalu aleme kusanga nnyumba eri gye yalya so kati bakristo ushers bagamba gwe bakubireko ku namba y'essimu leero eri awo bajja kubeera nga bakuyambira ddala bulungi nnyo oba ngisome namba y'abakristo ushers bano esembeyo kuti 14 14 eri 0703 757 14 0703 757 bakubireko eri 0705 ng'ogikwata mangu 0703 757 banaffe bakristo ushers bajja kubeera nga bakuyambira ddala bulungi nnyo andowooza tusinkane mu shows endala Mozed Megaton badde ne Julie Potential each and every day tugenda nga beera tuko information commenting mu comment section twogere ebigambo sibe bulungi mweraba.